Waliwo ebitagatta ku nfa ya Master Parrot era nze mu kulaba kwange ndabira ddala nga waliwo omuzannyo oguzannyibwa. Omusajja bw'aba teyakomitinze suicide balina okuba nga baamumizizza omusu. Weebuuze ku flyover yabadde asala kulagawa. Ku flyover we yafiiridde yabadde asala ng'ekkuba alisalamu kulagawa. Awataabadde mayumba gonna galiraanyeyo nti asala kuva eno adda eri. Era wonna n'asala erisooka n'ayambuka waggulu ku flyover gy'aba asalira. Ekyokubiri, kigendererwa ki abaasoose okufulumya amawulire n'okutwala ejjengira omuntu engeri gye yafuddemu kye baabadde nakyo bwe kuba si kubuzaabuza bujulizi. Oli n'atatya na kamera n'agamba nti Master Parrot yabadde ku ppiki ng'alina n'ekikazi. Bw'agenda ng'akikwatirira ebisambi nga nakyo kimunywezezza mu kiwatu. Kale ne yeekanga emmoroka ng'etuuse eri. Ppiki tebagikulaga, omukazi tebamukulaga. Tewali wadde akantu akalaga nti ppiki yatomeddwa. Naye ye Munnayuganda yareeginze n'akusiigira ekifaananyi nga bwe kyabadde nti yabaddewo. Poliisi mukwate abantu abo. Omulala n'avaayo naga nti yabadde n'ekikazi, baasoose kwenywegera. Lwaki waabaddewo nnyo obujulizi obw'obulimba? Kubayo poliisi yakonfamize neega nti bannange omusajja twamusanzewo bwa nnamunigina nga tewaliiwo wadde enkululo oba akamogofu konna okuva ku ppiki nti gye baamutomereddeko. Naye ate ba eyewitness nga bo bakuga omusajja yazze n'ekikazi nga bw'agenda akiweeweeta ebisambi bali ku ppiki bw'akikwata mu mabeere. Lwaki waabaddewo nnyo okubuza obuzi obujulizi? Njagala mwetegereze ensonga eno yandibanga Master Parrot baanyize munyige. Baamusudde busuuzi mu mmotoka. Emize gikolebwa ku nozani awo miyitirivu, abantu battibwa, abantu babbibwa, murders mpitirivu eziri ku nozani awo. Nga n'emmoroka eyamutomedde yamusanze olwedde mulambo. Poliisi mukwate abantu abaasoose okwogera nti omusajja yabadde avuga boda ng'alinako n'ekikazi agenda akikuba. Engalo ebyo bye byabaddewo. Lwaki baabadde babuzaabuza? Oba tebamanyi ku kintu kino? Bampita Calvin Kayanja. Agala okugenda ebweru, kwata peni n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga mwagala emirimu gya woteeri eggwanga Kuwait. Mugenda kukola mu fast foods restaurant nga bw'olaba Cafe Javazi oba KFC. Kuweereza mmere kwaniriza abantu, kwoza bintu, kola bwa waiter na bwa waitress, omusale $1,000,000 mu $7,000. Ate gwe omwana ow'obulenzi oba ow'obuwala nga tewasoma tomanyi Luzungu naye nga wandyagadde ogenda emitala w'abayanja okwepakasiza, Dubai yabawadde omukisa, teri interview, direct submission, mugenda kukola nga bakiriina, bisaawe bya nnyonyi, masomero, malwaliro, kulongoosa. Omusale $1,300,000 bakuliisa bakujjanjaba ate era nga bakusuza. Ka vacation buli mwaka temukeerabira. Mu weeks 2 oba otuuse. Nsabo nonyeeko ku noti 767 oba noti 746 Calvin Kayanja ogenda kuba onfuna butereevu. Ne baleeta na mere. Bolowooza bw'owulira byayogera olabanga gwe balonze ku bwayigigi. Nze mpulira ng'ayogera ng'agamba baamulonze ku bwayigigi. Mangi. Ate yalowooza baamulonze lwa ssente za PDM. Naye nze okusinziira bwe nasoma etteeka erifuga PDM teririna bwe likwataganira na minisita wa local government. Honorable Nammere, tuyambe toyanukula olukazi luno. Lugenda lwerippa ku bantu, lubuukira buli aliko amasannyalaze lutambulizeeko ebyobufuzi. Kati wafuuse minisita eri abantu b'otalina kuwa budde. Bano batulekere tujja kufaafaagana nabo. Kuba tubamanyi endya n'ensula. Toyanukula olukazi luno tukwegayiridde. Ku bizibu nuupu byerina n'abaana b'abantu abasibiddwa mu makomera ku lw'abantu bano toyinza kutugamba nti Nammere bwe buzibu bw'olina. Lukazi gwe weesonyiwa omwana w'abendi kuba kati obulayo kuloga. Ye ku bukadde bw'oliko n'engeri gy'oyagalamu entebe oyinza obutaloga. Mu Parliament Honorable Nammere yayimuka n'alwanirira ekitiibwa kya Vice President nti bamuadressinge bulungi si mwana wa nnyoko. Gwe wafubutuka eri okwogera ng'olinga alina walagi ku mutwe wagamba nti Parliament nfunda toyina wootuula. Okyayagala ki mu Parliament ku bbanga ly'obaddeyo? Kiki okyayinza okukolera abantu gwe? Kiki oyinza okukolera abantu? Nze nakwewunyiza n'okwewuunya okumufuula topiki ne subject Nammere ng'obadde tomwogerako nga tannafuna bwa minisita. Kiki weeraliikiridde? Weeraliikiridde kubafa akuuza mukono.
Bawo gye yali masini operator n'afuuka engineer w'enguudo azimba emyalo egigwamu enkya. Mulemye okuwa abantu accountability ku ssente ze mwasonza abantu ez'omwalo. Lukazi gwe weesonyiwe Nammeere. Mulemye okuwa abantu accountability ku ssente ze mwasonda e Kavule n'abaana b'abantu be baasiba. Oli ku mukazi leero bw'oyita blog eno enkya gw'oyita oli luli bw'ogenda ku radio luli bw'ogenda eno bw'ogenda eri bw'ogenda eri. Yakubbira ki ng'ebizibu bye mulina mu ggwanga lino? Olw'okuba mukukuta n'aba gavumenti ne mwefuula abali mu opposition kati mukimanyi nti mu local government gye mubadde mukwata contract gye mubadde mwenyiganyiga eyo ne muli enguzi n'okukola ebyamankwetu okimanyi agenda bafuukuuzaayo ate ne bookolera ab'NRM abakugamba odisorganizinge n'okuliisa omwana waffe akayirigi n'akayirigombe mbamanyi nja kubaleeta wano mwefuula aba opposition wali obaddeko wa opposition gwe ku myaka 2 g'omaze mu parliament naawe okyasaba okutuula ogenda kuteeseza ki abantu mukazi yafudde eri ajja alwanirira ekitiibwa kya vice president bamu addressing bulungi awa facts n'ensonga ezirimu amakulu mu parliament n'ojja eri engalabiyo sirina wakutuula okyayagala ki mu parliament gwe luliro baakulondanga nga wakava mu kalulu ng'ogenda mu ddwaliro ery'ekifere mu Amerika nga tokyagenda ate gwe nkubuulira kino Nammeere tugenda musendasenda aleeta ababaka ba parliament bonna abantu banoonyerezebweko nsaba bakunoonyerezeeko n'eddwaliro lye wagendanga mu Amerika ery'ekifere mbu baakujjanjabirayo twagala bakubeko mu kkomera ku nguzi gavumenti yakwonooneramu essente empitirivu obuwumbi n'obuwumbi nti bakujjanjaba ku bulwadde obutaaliyo toyinza tulaga wadde eddwaliro oba lisiiti y'eddwaliro gye walimu mu Amerika n'ekyakwawula ne Dr. Besigye yalinnya ennyonyi nga totegedde n'ajja mu Amerika okubuuza nti oli mu ddwaliro ki eyo gy'ogamba gye bakwadi meetings okumala emyezi n'emyezi yakusanga mu ka pharmacy si kyekyabaawula kati oli ku mwana w'abendi omuto bw'oti mutandise okumuyiisa akayirigingyi bw'ova kwene interview bw'obuukira endala yakoze eki obwa local government minister wa local government nga kikuluma nnyo mwegabira contract makwesi mubadde mufera abantu bawo yali masini operator kati yinginiya yakola n'omwalo ogutaawezaayo wiiki 2 era nkubuulira bino bw'otoosonyiwa Nammeere ne boolya nabo mu gavumenti tujja kubaleeta weesonyiwa omwana w'abendi okitegedde ekyo ate tajja kukwanukula okuleka nze omwogezi we ku mitimbagano nzajja okukuwaamu ku budde kuba obuwombo olina essaawa eno wandibadde obuuza bafuutu soja wandibadde obuuza ba political prisoner oli ku Nammeere ne bye yayogedde mu parliament bw'obidiscussing nga ye mata ku bizibu bye mulina nga Nuupu kakazi akakadde kana akaagala okuloga omwana w'abendi